okulaba nti twogera. Olukiiko luno lutuuziddwa abakulembeze mu ggombolola eno eya Gombe okwanjulira abatuuze ebituukiddwako ng'era RDC w'e Nansana Lwanga Charles yalukubiriza. Tulwanire wamu okutereza Gombe, okutereza Nansana municipality. Akulira ebyemirimu mu ggombolola eno Kasimu Musoke ng'ali wamu n'abakulembeze abalala baguddewo na kwanjulira abatuuze ezimu ku mpeereza za gavumenti okuli amasomero, amalwaliro wamu n'ebimu ku ebyo ebituukiddwako. Tulina amalwaliro 5 okuli Tikalo Health Center, Megade Health Center, Gombe Health Somero nga gavumenti egavunaanyizibwako gali 24. Abatuuze nabo baweereddwa omukisa okwanja ebyo ebibaluma era nga muno baataddemu ebbula ly'amazzi n'obuzibu bw'amasannyalaze kyokka ng'essira wano balitadde nnyo ku by'obulamu n'ebyenjigiriza. Twafuna emergency ssaawa eyo batusobe emitwalo gaali 2 saagala nnimbe 2 abambulensi okumujja omutwala paka Mulago. Ekyo emba nnimba gamba nnimba. During registration ya pisede kubanga esomero limutikwa meya kwafuna challenge abazadde basasula sente za registration akine babagamba kuleteeza obufaananyi kati abazadde ne babeerawo nga abatuuze balumiriza abasawo ku malwaliro ga gavumenti okubajjako ensimbi okubakolako so nga n'abakulira amasomero ga gavumenti mu kitundu baboogeddeko nga bwe babakanda ensimbi ez'ebintu eby'enjawulo ng'era wano bajjeyo ab'amasomero be bagamba babasaba ensimbi eza kaabuyonjo wamu n'abagoba abaana baabwe. Neebukuna omutwalo ogwa ttooyi nansaba bazadde bannange n'abasomesa singa esente ezo tusalwako nimbeera nga batolayo esente entonotono ezitali nnene. Wabula akulira ebyenjigiriza mu munisipaali y'e Nansana Katongole Frederick bw'atuuse okwogera asambazze eby'okugoba abayizi ku ssomero ekisaanudde abatuuze wamu ne mmeeya wa Gombe Mbabazi Hawa. Kuweereza abantu woba nziza okuweereza abantu nja kujjayo engalo empanvu. Meeya Mbabazi Hawa alumiriza abakulu b'amasomero ga gavumenti okugerekera abazadde ebisale ebya waggulu nti nga kwe bateeka n'okugoba abayizi ku masomero olw'ebisale bino. Oluvannyuma Katongole ng'ali wamu n'abakulira amasomero ag'enjawulo bapondoose. Abazadde beerwadda bekikwatako n'abalumirirwa mujje ku ssaawa 3 mu lukiiko tujja kutuula mu lujjaawo kuba olwo tetumala. Ne bannamawulire mu kitundu kino nga bakulembeddwamu Aje Samuel beemulugunyiza ku kabinja akajjirayo ensimbi mu mannya g'ekibiina ky'abannamawulire ez'emyoga. Fono mu Gombe ab'amawulire tulabika nti tetwafuna nsimbi wabula bwe tuwulira ebyogerwa biga nti ab'amawulire ab'e Gombe baafuna emyoga era miliyoni 3 baazifuna. Kyokka ffe nga ab'amawulire tekuli n'omu yafuna. Kino kiviiriddeko akulira ebyensimbi mu Nansana Ssaalongo Samuel Serubiri okubuuzibwa ddala oba bano baafuna ensimbi zino ku lw'abannamawulire ng'era gye bikidde nga kitegeezeddwa nti abaazifuna ate baagenda bweru kkuba kyeyo. Babaayo batuwe sente zaffe bazizze oba tubakwate. Bano bakole omwoga gwabwe ng'ab'amawulire. RDC w'e Nansana Lwanga Charles wamu ne Town Clerk Festo Tandeka wano we basinzidde ne bategeeza abatuuze nti empeereza za gavumenti zonna za bwereere nga nabwe ekito tebateekeddwa kuzisasulira. Malwaliro teryakkirizibwa kusasula mu malwaliro. Sente ez'okwekulaakulanya teryakkirizibwa kusaba nguzi. Kisakye Tekla yakusakidde eggwira lino ku lwa KTV Amalindire.